gwe araba Chochi nkwebaza kubanga ate omulaba era nga wiki ewedde Black bwe wamulaba nga alopye mu lukiiko nti omusezi yamuseredde ewa Mama Richard wabula olukiiko lwasalawo lukuuma ekyalo mu nkola ey'amayumba 10 basobole okubanga bamukwata. Jjukira n'omusezi yalimu mu lukiiko olwo yamaliriza nga bagenza okukuuma ekiro ekyo ate era n'abasera. Abai. Yenzi. Zikarismati muchi. Mulabye. Omuseze mulabye. Mumulabye. Mumukutte. Muzema muroza simutya. Nange mutya. Muwano. Mwe mwali badde mugamba nti omusezi uno tumukutte. Nange omudda ninda ndabani agenda okwata. Bula. Lwaki toyogera? Omwagwesibye? Kindi omusezi akuseze? Akuseze? Kati osobola kwogera Bulaka? Bulaka nawe yogera. Omusezi bw'abadde wo oyogedde. Oyogedde ng'omusezi wali? Kati ate osibye ekyomumwe nawe. Nabagambye nti omusezi kasi toyogera nga wali omuwanga gwesiba. Kati gobadde ogusibye nga naye tannabaguluna. Mutange nze oyogedde naawe. Lwaki tomukutte? Lwaki mwagala nze mba mukwata? Wabula ye kye yakola kwecwacwana n'abalekayo gye baali bagenza okukuumira omusezi waabwe. Kiki ekyaddako? Byomu bwedda atidde ng'alinda munnaamugyeyo. Naye amanyegereze bansezi. Bino namwe be bagamba nti amamesa amangi tegeesimira bunye. Naye babikola baddewa. Babikola baddewa. Kati muwulire. Kati atuseze. Chairman, njagala okutegeeza okuva na leero nze temuddamu kumpita mu biro. Sibiddamu. Omusezi tusuze ebweru. Ekiro kiramba tulinda musezi. Omusezi atuuse wano. Mwena mugamba tumulekedde gundi byomugundi. Nawe chairman nole mu. Kakati nze temuddamu kumpita. Nesiyano mulokole. Chengi banaye. Oli wana weka. N'abalala weebali. Badde yewaka. Tenga kantu siyotone waka wabalinda mulabeko malange nsanyuse. Panekyogamba bino byaffe. Ate byonna nno. Anaye kano kako. Anaye kakutuuka. Anaye kantuuka mulokole nga neeyanzizza bannaye. Ate ndako nchajja. Katikati kakano. Anaye. Nesikanene. Kantuuka. Anaye neeyanzizza bannaye. Anaye nga bulungi mulokole. Ate nelinda nelidya naye muleetedde. Anaye nga tweyanziza bannaye mulokole. Nekanene kamutu. Mukama akwongera omukisa. Ate naye kamutuuka kalungi. Bannaye Ronald! Omanyira naawe. Lydia! Bannaye namwe musooke mujje bannaye nga bulungi. Tweyanziza bannaye. Oŋŋamba ki? Bannaye mulokole atwetedde engoye musooke mulabe. Oli mulalo. Muli mutya Ronald? Tuli tutya? Ani gwobuuza tuli tutya? Nga mubuuza bubi. Tufukamire. Tunuulira. Ekikuleese ki? Mbadde mbaleetedde ku ngoye. Ani ali obwereere? Toyambadde. Nga nyambala ziri olaba ndi bwereere. Ndi mu kiki? Nyabo, zambadde. Zino gwe wazigula? Naye n'omutunuulira. Tuyisa bubi. Tuyise tutya? Zoleese. Yagala. Woba oyagala gwe zambadde. Zambala engoye zo. twala ebigoye ebyo fe tusanze ate go todamu okumpita nga nebase nompita ebintu bitali mu magezi. Ali mu magezi batuletedde ng'ebulokola atuletedde ng'e tukole tutya tetuyina muyina empisa embi ezo zitwale genderako n'ebigoye ebyo tubire hayi tuyise tutya tebiri mu byalo nadi situla gono chenye ne kituloopa tetusaba amulokola abo balekeze neyanziza tewatuloopa ne batu twakikola mu bisinga batukuba
Namugamba ko nga mujjanga ku church. Kale munsonyi oba nakola bubi. Nati situgobire ebigoye bimutubire anyumya agagoye. Mama mulokola abo baleke bane mukama akongera omukisa banaye. Bagongera omukisa. Tweyanziza. Musambe mugende nebigoye bimuwe ujiro kisame kibuka ngatena. Genderako n'agagoye go naawe. Bana mu mwine msembo tubera ku church bayigiriza okutya abantu abakulu naye mwe temubatya wati. Kati ntiye gwe namulokole. Yambala wanyume. Era nja zamba atoza nyizo sisobola. Kati era mulokole olugambo bazunze olugambo mbu batuleetere engoye wano kati tata banayo manya nti tuli bamasiki. Ayo tata agenda nakusanyuka nnunga azirabe mu kye mutamanyi. Ani akuwadde lumonde wa mama? Ani amukuwadde? Obye lumonde wa mama mu mazeo. Muno musiri gonna tusimamu emmere nga tewera. Ani akuwadde lumonde? Kakati okusonyiwa baako kyonkolera. Baako kyonkolera. Yiya ng'omukazi kyonkolera. Sijja kubonaabona n'abaakasiru nawe omuntu omukulu kukolera essayini. Baako kyonkolera. Baako kyonkolera ono lumonde tagenda kutulo lumonde talaba. Baako kyonkolera. Osusa okubba lumonde. Gwe baako ky'oyiya. Oli muntu mukulu yiye ekintu ekitera obbataasa mwabakazi mu budde obuzibu nga buno nga bakutta okubba yiya nze kyonkolera okuze oli muntu mukulu yiya kyokolera wano ono lumonde talina nsonyi oli muntu mukulu kugaye bakumitonkolera nyabwe baluddawo ejova okuwunyerera nva kutambula mbuuza bwe wabadde ova wanaani gwe wagambye nti olina gy'ogenda okutambula ate nagambye ani agenze bugenze gwe bulijjo bw'oba ova wano nga wambi n'ogenze nze ndi musajja nze manyi gye ŋŋenda ne gye nva naye saagala kuddamu ekyo kukiraba wano tewola kuddamu kukiraba gwe atambudde oba nze ntambudde ŋŋambye saagala kuddamu kuva waka wano nga toyogedde munange nno wandindese wandibadde ogamba nti kasita nkomyewo naawunyera buzunza lugambo ku kyalo Taata Richard nagenza okuvaawo nga tewali sukaali abaana badde wadde sente za sukaali mbadde ngamba nawe olina gy'ova lwaki tomuguzeeyo gy'ovudde gwotaddeyo omulimu gwenkola nti nno zije ntoleko sente ngule sukaali oba wanfunira bizinesi eyo gye ndimu gyenkola nze bwe mba nvaawo nga nyina gye nva okukola lwaki obeera wano nkanda sente ne bwe ziba zimbuze n'ozinkanda naawe nkugambye gy'ova ogenda eyo gy'ova omugula munnange nno mpa sente za sukaali oli musajja olina okugula sukaali wano nkugambye olwaliro naganye genda omugye gy'ova okwenjerera sigenda kugula sukaali nze ntandika okugula sukaali sebo ndi namwandu eyegulira ebintu oba wampasa tonsobola lwaki waneepiitikako abaye mama Richard kiki kigenda mu maaso mbaguddemu misana kaakati babikora njagala ombuulire omwana w'abende emyaka gino omwagaza ki gwosanze tukola ki oyagala kumukwatira mu lumonde emisana gino ozunga nawe okkiriza kugambe nti zikiriza kaakati abazadde bo gwomanya engeri n'abanyonyo ojja kumanya omukazi omukulu ku myaka gyo kati nzije nkola ki bagamba nti ebyo by'okukwata abaana abatoze mbiwagira nze nze ebyo sibiwagira ono mukazi asinga ne maama w'obukulu buura nze baganda ebyange balisarako naye gwe tolina nsonyi ku myaka gyo daba wena bw'okaddiye akaana kakamera tekanamala nakumera mannyo mu kamwa oba olina ky'osanze tukola nja kukukuba igwe ng'okubanze gwe bulaka nja kukukuba kaakati nno bw'oba ogamba ojja kunkuba nze kangende ntwale byensanze ndowooza onankubireyo bw'oba olowooza onsobola nze kati ngenze kati ogenda kwogerayo ki maama omukwata omwana ogaseko n'okusindika nze kansooke nteekemu nze kantuuke nteekemu aduse tajja kundukako nze omwana w'abene mukwatanye abaana oluno ojja kumbuulira abaana mukwata baki abaana mukwata baki ono yali wana neeregamu nkanda sukaali laba olugambo olumuli bulijjo nsulana mukazi mu nnyumba buli musajja kikaamu kyayogera ebizibu mama Richard omwami tebamutwala nawe yasamiramu omuli tebamukwata bamutya owaliwa
wange yafa ate oba yafa wamulagajalira naafa loza nange nja mulagajalira ntegeka za mukama ntegeka za mukama omusajja akufaako otya ng'otegeera munange nno wandina esonyiye abasajja babula nno babula ewuwo so si ewange owulidde wanditambudde n'onviira n'ogenda naye nedda mukwano si bwe bakwata abasajja gwakwata obulungi owuwaaliwa yasobola okukufaako owange omwo mwe mwagalira era mumukwatire obulungi singa namulagajalira singa yafa dda naye mulamu ebyo byenkola bye bimubeezaawo era bye nedda mukwano tuusaamu empisa gwe wakyusaamu owuwo n'akufaako nze sijja kukyusaamu owulidde tambula onviire ate todde ewange edda ogenze wala ngenze wala gwali okumpi nkulaba oyasa amannyini temulina byakolamu enjera bwenjezi maka g'abannammwe mujja mutuwunyererako olinga munyeera okirabye ekyaki ebyo byenkugamba ongobedde abantu ku kyalo wano si kyalina mikwano wansanga nyina emikwano ku kyalo kyonna nga bantegeera bonna obagobyo bamazeewo baali bantu bo baali bajjajjaawo mbadde ngamba kiganigana amaka g'olimu ge tulimu kati gaali gajjajjaawo wasikira masikire gaali gago olyokogambe mbu bali abagenyi bange olagobye bonna bagenze gyali mikwano gyo bwe mba nasikira masikire mbadde nga nasikiraga abantu bange sasikiraga abeewammwe anti g'abantu bo naye oli musajja mukulu okaddiyo olina n'envi ku bukowekowe tosobola kuzimba nnyumba oli mu bintu by'abakadde by'osowoleramu by'ombulizaamu mbovaawa laba nnyabo togenda kummanyira nze nalina ssente zange nga nsobola okuzimba ennyumba naye bwe nalaba eno gye nasikira ninga ssente njena zaki nezitereka nebeera mweno kuba tewali waya yagenda gisulamu nsaka ennyini nali nsobola okugyesuliramu tewali wagenda gisulamu essente ze nali nategeka laba ze nakwata nentwala abewammwe baye abaali bandiko nga banjerega bampita lugojamye simanya ndi kampi siina kyendi be baalya ssente zange naawe muziridde muzimazeewo kati oli muwanvu kye baayogera tekiriwo toli lugojamye toli muwumpi kati mpanvuya nyo ate sijja mugula sukaali genda omugule gy'obadde ogenza okwenjerera nkugambye olwaleero luno sigenda kugula sukaali oyo ojja kuddayo gye wavudde ojja kumpa ssente za sukaali oneepimamu mpa ssente za sukaali nta tonkwatako bwoba olwaliro toyagala nkubattule nkwasa omutwe guno ogulinga ensujju toddamu kuneereegamu ate ate nkugambye sijja kugula sukaali kwata ekkubo gy'ovudde bakuwe sukaali taata Richard kiki oganye okumpa ssente za sukaali sijja mugula taata Richard wange togeze okulinnya obuliri w'ensuze nga toguze sukaali mama Richard nja kumugula ogenda mugula ddi kandeete ssente zimpe kati mama Richard nze kindeke kinveeko mama Richard nze ndeko njogolo sukaali nja kumugula mama Richard anti nompa ssente kangendeezireeta kirabe ddala ensinga nzibu bannange bwe bati bwe bayisa abasajja kale mbadde neewuunya nga neebuuza nga mpulira abantu bye boogera kale n'omwana wange yangamba kale bannange nenga ku musajja bw'atyo yinza omukwata bulungi ne beewuunya sobola kola ebyo byamukoze bambi mama Richard sikikiriza kati mukutte fine wana abadde alina okuwulya owedde awo nenyingira kingi kale bulungi nyabo oli otya nyabo yebali mbadde ndi awo neŋŋamba owaayi kantereko wano sabe ku kalimu ako okulima osabe kalimu tulina waawe wetaaga okulima tetulina kati abantu tebalina bwe balima kaya tobagamba neyinammwe bakuweewa tukuwerujjawo bwolima olaba ebintu by'okulima awaka wano bokutereeza awaka wano obuvunanyizibwa bw'abano baana byonna tubikolako kati baba tebakuwadde mulimu then tonyiiga okitegedde bwowunya walagi ate kadedde omuntu omugambako n'atereeza ow'ebbanga otumwemukira teyeebikka yadde yazze kusaba mulimu naye walagi awunya bulala kati gweosobola kulimawa tukuwe olusuku lwaffe oteme butemi bitooke bewapakasi bateeka mu nnimiro ate n'asala amata gonna n'agatema n'agamalamu kati ng'aganywa mbunywa omunywa ki omwenge essaawa zino gwe omwana omuto omuwala
Ola n'ebimuli bibyo twabirongoosizza tabisaayo. Kale tofaayo. Tuli mama ako tudde kazannyo kaffe. Genda. Tudde kazannyo. Wama. Eno kingi. Enkukubye kingi. Kale muzannyo. Kati zanya. Onteze. Zanya nkulye. Eno ekingi. Obadde ogikuba. Neeranja gikuba ne wono gipaaza. Habla gwe mwana wangu. Webale. Atakwebala ki? Webale leeta kasasi. Kasasi. Nakugamba nina akaja kange seetawanya kusoma bitabo. Mpabulu master sente ngamba kasasi mankola bizuma mpita bikizi. Banebadde bigenda kunkuba. Tetwamala ebintu byaffe ebyo. Danze neekakasa. Nga bwe mbikoze. Neekakasa mu bantu bajja okufuna ekikumi. Bajja kusooka kusoma linnya lyate. Ojawulya Ronald yafuna ekikumi. Era mmwe kale. Naawe okopyeeko okumala. Obadde oyagala wenkane nange yataddemu ssente. Ebibuuzo tebibadde byangu. Byo tebibadde byangu. Naye wali Mukama. Tujja kuyita. Tujja kubaba wange. Tujja kubaba wanguzi. Naye olulala ojjanga ne ppeeni otegedde ebigezo. Ekyange kikolako. Kuba obwedda tekirabika bulungi nga kikyaba tulaba. Simanyi kyeyandikoze nakukola kituufu. Ojjanga ne ppeeni. Kimanyi kyonnemesezza okukola pepa. Ate nti. Nti ngonkoonako. Koona anti naawe obadde onziyiza bulala nga njagala kukoppa ate gonko oziyiziza otadde. Nze kimanyi nti obwedda buli wonkoonako nga ndowooza birala. Biki? Kati obuuza kikyotamanyi. Tekatwe tuli ku ssomero. Tuwajja tulabuna tutandike ebyo. Bwe batulaba. Kyogamba nkusaza okubeera naawe nga batulaba. Atuswaza. Nedda, singa onswaza naali badde ndi wano. Kigwe lwaki ogansitandike. Si gwe abireese ng'onkoonako nga tuli mu pepa. Olabye oti kibuzo kino bwe kiggwire kifimbabi. Tuba tulina okuvaawo wano. Mama, Richard ngenda muyitawa. Ate manyi ogera ga master ngenda muyitawa. Richard nze nja muteeka mu layini. Mama, Richard annunda ninga mbwa. Teka bintu biwanvya ensonga yange zigambye Richard nja muteeka mu layini. Gwe kyova okakasa pipa bwefembayo bwe ggwa tuvaawo babiri. Richard yakati omumanyi. Richard tomunkwasa. Gambye nze Richard nina muteeka mu layini. Tunyenya mutuyi pepa efembayo bwe tugivaamu tugenda babiri tuweralikirira Richard nina mutereeza ku ssomero kitegeeza tugenda tubeere nga tewabaawo kyamaanyi kyona kyetweraga. Nze toŋŋamba kasita gwa nkyokooza. Kati sooka ombuulire pepa gye tugendamu tugirowooleza ki? Nze sina ebya pepa sibirowoozaako. Ate otya? Mbirowoozaako nga mbiraba. Kundi tulina okuyita ng'obiraba? Kati sawa zino sisobola nabirowoozaako. Gw'olowooza ku ki? Tuli mu bibuuzo. Piriyodi gye tulimu. Ng'oli awo nga ndowooza ku pepa. Nze ndeka. Sookoleke. Kyogamba togenda kati kusoma ku pepa gye tuddako. Njagala kubeerawo oli. Ngenda koppa wanyi. Tunaabiraba mu pepa. Naye saasomye sirina kinina kati. Ate nza kusomera. Ojja kukola ki? Ojja kubeera nange tunaabiyiza mu pepa tolaba. Tugenda kuba tuwe pepa. Era tokakasizza oli awo. Kali yo tewasanya ng'okola oti kali. Tulia. Tuvaawo. Tutya. Richard ndamute. Naki. Ebintu birabisesa.
Lwaki onsekerera? Enjogera tebiri mu magezi. Birimu. Naye okuba nti kiri fane ogaana otya okusoma nti olwokuba olowooza ku nze. Si gwa bireese. Tubadde mu pepa onkonerera onkwatirira kati ngendo. Kale sigenda biddamu naye nawe oba okola tuteekamu mikono nange mbe nga nsobola okulabayo. Nze saategedde. Saategedde nadde mmanyi nti noozannya buzannyi. Nde sinadde ngaakuppako nange. Ekigambo kyo kigamba nti omukyala alireka maama we ne kitaawe n'afumbirwa ew'omwami we ne babeera mu maka amalungi. Naye laba kaakano Mukama nti amaka g'omwami ono gasaasaagane Mukama nti gategeerekeka. Nsaba amaanyi go omukono gw'Omukama gujja gumubeereko Mukama abeere bulungi amaka ge gatereere. Tusabira omukyala oyo Mukama naye omukwateko adde engulu ategeere kikyakola kubanga omulabe sitaani amuwagudde nnyo naye nsaba mu linnya erya Yesu abeere bulungi era omwami ono musabira nga nsaba Katonda mbuuza mmwe kiki kye mukola? Tusaba gwe twala nti tusaba. Musaba mwekutteko. Ono mulokole azansabireko gwe twala amaka gaffe tege ansabirako kati oyinza okunsabira nga tankutteeko. Nga kukwata kata mwetunudde namu onsibye n'essaati ekifundikwa onayambadde olugoye olukulaga wano. Kiki kye muliko kye mugezaako okutegeeza? Ne mulokole ne tosobola kumuwamu akatiibwa akatono bwe kati. Nga nkamuwaakugani. Azze atuyamba atusabire mwoyo ake mu maka gano gaterere ne towulira. Gano amaka tegayina mwoyo. Mama Richard, kitukkiriza ne tusabira ku maka gammwe ne gatereera. Nagambako nti amaka gange gayina ebizibu. Weetaaga essaala. Ngani gwe ombulira ngani bwe bakuleka ku kyaki pasita nti ogikuume. Maama ogenda obuulira enjiri ekyalo kyonna otutegeezanga bwe twetaaga okutusabira. Munayi nino tamuza omulimu gwa Mukama ffe buli bwe tulaga wonna tuba tusobola okusabirawo kuba Mukama abeera. Wandisoose nno ne weesabira. Kubanga ennaku gy'oyina ekwenjeeza ekyalo kyonna tokitegeera kiki oliko. Ndeka. Ekyo Mukama akiwulidde akuwa omukisa. Naawe agukuwe ng'ova mu maka g'abantu. Nzize kusaba Justin ngende. Lwaki temwasabidde ku kyaki? Omwami wamugaana okujja ku kyaki okusaba. Yasazeewo ampite nzije tusabire wano. Onkolako n'olugambo. Nga bwe nakugaana ogenda ku kyaki. Kati mugende babiri. Anti namugaana. Leka tusabe tumalirize tulyoke tugende. Naye Mama Richard Mukama akusaasira empisa oyina mbi. Kitojja n'osaba. Mama empisa nina mbi. Empisa ninambi. Gwe teweewulira we oyogera olina oboggoka buli muntu ajja wano n'omugoba ajja wano n'omukubutula. Tulina bayisa bulungi okusaba obusabi tukoze ekikyamu kiwano. Tusabira amaka go gatereere naawe oyige ku mpisa munnange. Ale no munnange wandibadde oyina empisa naye toyina musajja. Kubanga kitegeeza nti toyina mpisa omusajja yakubula. Fe abayina empisa tuyina abasajja. Mukwano Mukama amanyi ebyange. Era birungi nnyo 100%. Choba nze nawe nkusabire n'ebibyo bitereere. Biri 100%. Kubanga kati kankubulire nti ebibyo bibi nnyo okusinga ebyaffe. Kubanga teriyo yali agambyeko ku kyalo kuno. Teriyo yali ayimiridde mu kyaki n'abandika nti nze newaddeyo ngenda kuwasa simanyi eyeeyita omusumba gwe balekera kyakyo gikuuma. Mukama akusaasire. Naawe akusaasire. Kubanga beeyogera si birungi. Kwebale kimanya nti si birungi kati nviira.